bannamawulire abalyanga wali otuddeko n'empuuga mwenna mu documentary eno mwemuli abamu babawaayidde bw'oba manyi watulako n'empuuga ku popopo bw'oba manyi waliko n'empuuga watono kubanga mitingi zaabwe zibeera nnyo ku popopo awo ne Joyce baagala oyo abeera bw'oba watulako n'omuntu yenna n'okwata ku ssente ng'oli mbabuulira mugenda gwawo ekigo if not mukuba ekintu ekyo muwone lumu bisigale mu bisenge byabwe ebyamakolero ga waaka kati Museveni n'empuuga ne diguli zammwe ze muyina ennyo mpuuga mbuno wasoma nze sina diguli ku mutwe njagala obifulumya ensi yerolere nti ate empuuga teyasoma magezi yasoma busiru wokka woyinza otukakasa nti nno olina diguli ku mutwe nga tobifulumizza nze n'enswala gwe n'obeera w'amaanyi nti nakuwaayira ati nange mwagala kunsuula kyoba okola tobita nze nswale gw'osigale n'amaanyi abaana baffe bawone kuba tujja gwawo ekigo nyinza obbajja wano kusawa mwenda ez'ekiro kambabuulire now waliwo ebintu ebiri e Uganda jjo lwabadde lwa Sande ndabadde mu kigambo waliwo ebirala ebyayiseewo nalemereddwa okugenda mu politics eyandibadde oggulo ge mawulire agamu agaliwo ku lunaku olw'Essande olw'omukaaga gengendo yitamu Aisha Kabanda bannange Aisha Kabanda musota His Excellency najja n'ayogera bulungi ku nsonga za sanctions ng'alinnyo ennyonyi nadde eno nadde eri okulaba nga tufunayo sanction ezo okukakkanya abo abakazi Aisha Kabanda noyimira n'ogamba mbu sanction ezo za bisiyaga okakasa Aisha Kabanda kale kansirike bazze ne babalimba mbu mu Uganda mulimu bbomu mujjukira nga bbomu ezo zagenza okujja namaze kujja n'ensinyako ku kigambo kya bbomu mujjukira nga nze nasoose okuleeta security alert ya bbomu abantu abali emabega wa bbomu ezo Museveni mutabani we Kayihura Birungi Kuraije Kandiho be bali emabega wa bbomu ezo tebabalimba mbu waliyo omuntu gw'ayagala okukuba yakomyewo mulabeeyo wano obusiru bw'abasajja bano Dabo bedi mazongoto Patrick Mukasa police n'amagye baliko ebyokulwanyisa omulimu omwenkolerere n'amasasi bibasanze mu kasiko akamu ku kyalo kwata ekisangibwa Komamboga mu Gombola y'e Kawempe ebyokwerinda abagamba nti bano abayeekera ba ADF nga ennyumba eno bagipangisiza ku ntandikwa ya weekend muwulirize amagye ne poliisi bagende kusaba ku kyalo kwata mu muluka gwe Komamboga mu Gombola y'e Kawempe oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti waliwo bbomu eziteeberezebwa okuba mu kitundu nga batuuse balagidde abatuuze okugira nga bava mu mayumba gaabwe era ne babakuŋŋanyiza mu kifo kimu basooke bakole ogwabwe ayedde mu kitundu kyaffe okubadde ntebase ku majja abankonkoona abankonkolaki mu nnyumba ya mubudimu bulungi nnyo era abantu bange bagaa kukiki muwulirize bulungi okulaba nga wakinga waliwo kizifo era nfuddeyo na mu night nzizeyo naluvanyuma nga mmaze okumanya wano ekigenda mu maaso ezirayo ekanteekeko olukiiko kwe kutegeera nti wano batezeewo bbomu abanze ndeba kasaawe emu yakawungeezi okusinziira ku bakulembeze mu kitundu kino embeera
batandise kawungezi k'eggulo isowa ekitundu yankulidde essimu era ne tukwatagana naye era obwedda tuli wabweru ekiro kyonna era ne tuyimukiramu ne tujoyininga abakulu abazze ne tubanga abatuuze tubakuumira abantu wamu oluvannyuma batulaze akazigo kano akaggule nga basanze bbomu enkolero ennya amasasi kosa essimu kufulu n'ebyuma ebyo nabyo bibadde bibeeregenda kubeera fragment nti essimu ze mulabye zibadde zigenda kuyungibwa ku bbomu ezo kati ayina remote bw'amala okunyiga essimu emu oba okugikuba ezivaako zino zikeesi oba ebyuma bino bifuuka fragment kufulu zennyini bifuuka fragment so bwekikubye newekikubye damage ebirawo okusinga ku ebyokwerinda bomu zino zakoleddwa ab'akabinja ka ADF ng'era bannabwe be basooka okukwata be babawadde amawulire agabatuusiza ku bomu zino twagamala okukwata mulimu Kalanzi Augustin kwe twakwatira Masaka Sulaiman Nsumba kwe twakwatira Busia Swali Abubakar kwe twakwatira Zambia nanyini ennyumba zino Richard Kiyimba atuwedde nti akazigo okuweerwa wiiki eno oluvannyuma bano basasula emyezi 3 wabula Kiyimba agamba nti yali tannamanya bibakwatako olowooza kyalangamba olwawame abazzi wano abaagala ennyumba nga bakulisaidiza amusasula essente z'ennyumba ezo emyezi 3 kira ennyumba eno okutulirwanjibwa ennyumba andawokati so saddina okumanya lwaki tebanayingira ate ngaobudde abansaba lisiiti nebagamba nabamuze gyeninja mwalisi omwogezi w'amagye Brigadier General Felix Kulaiji abano atambula mpunyayo omuntu watamutegedde awo nyumba za muwonge waliwo omuntu omupya omumanyi namba 2 nti mulyaze mu kitundu asaana okuba nebbaluwa emwanjula kyava kati kwe chairman bw'osangibwa nga bino tusanze wano nga chairman tolina ekyokumanyi ku bantu bano okuvunaana kati amagye katandise okuyiga abatujju wano nga kwotadde n'adomera akabinja kane yeyita panisha olusinga yeyita medi esubuga n'olusinga yeyita nkalubo atebeeza okubeera omuntu ng'akyali mu Democratic Republic of Congo era oluusi agenda ne South Africa n'amawanga amalala tumulondoola ne banne bakolagana nabo era tujja kukwata ebiseera bitali yawala bwe tuviiriddeyo ng'ab'ebyokwerinda bakyalawo n'ekitundu kyonna abantu 3 mbujje n'okulayije yenna atambula mpunyayo now muwulidde eggulire eryo muwulidde ekinyusa ekiri mu ggulire eryo kati buli omu njagala otandike kiki kyowulidde kiki kyoyize mu ggulire eryo max 10 enkya ku makya naye wamawulira abasajja bano baagala okuteeka fiya mu bantu bakugambye kyatandikidde ku Giso abo bagiso baviso baali bamanya abantu abajja okupangisa ennyumba zino kubanga kyava mu gavumenti era ne beefuula abateekateeka ekyalo mbu waliwo ekintu batiisetiise ekyalo baagala kuteeka fiya mu bannayuganda wulira ekigambo statement Felix Kulaije Mpunyayo bwe yagambye chairman ekisooka batugambye nti bano ba UP ba ADF abava Congo abajja ne bapangisa akazigo kano ku Lwokubiri ne babakwata ku Lwokutaano simanyi ku Lwomukaga simanyi ku Lwokutaano wulira n'agamba chairman mwe ba chairman n'ateeka fiya mu bantu buli muntu gw'otamanyi genda omwogere buli omu awaabire munne gamba chairman waliwo omuntu gwe simanyi chairman tubuulire ng'obudde bukyali bwe munaaba nga tomukoze ekyo omuntu bwe tunaamukwata tujjanga kusiba chairman kati nze mbuuza omulimu gwa UPDF
kwe kugadinga ensalo z'eggwanga gwe mulimu gw'amagye okugadinga ensalo z'eggwanga omubi tasala n'ayingira kubanga amagye gagenda okubeera ku nsalo nga gamaze okukakasa nti munda walungi kati ne wataddamu kubaawo kabi konna kava bweru wa ggwanga kuyingira mu ggwanga poliisi n'ediiringa ne bannansi abo okuleeta obutebenkevu mu ggwanga kati ku mwembi ani alina okuvunaanyizibwa kyeyamaani yalina obuvunaanyizibwa nga mwina operation shujja namba yasala ensalo n'egenda e Congo okulwanyisa ADF ne muba n'amagye aga protecting ensalo omuntu owa ADF yavudde atya e Congo n'ayita ku operation shujja n'ayita ku nsalo n'ayingira n'atuuka e Komamboga nga temulaba mulyoke mugambe nti omulimu omusango mugenda guvunaana chairman sisobola kulema kwogera bigambo bino kubanga at least percent entono gye mmanyi ku security sisobola girekayo ne migibabuulira mwe mulina omulimu n'ogamba nti bava Congo bamanyi n'okutambula ne bagenda ke South Africa simanyi ne bagenda wa bayingira batya okutuuka awo nga temubamanyi ekirala ADF abasajja abagezi be mulwanye nabo okuva mu 1998 around 9 paka leero nti basajja basiru nnyo basobola okujja ne bapangisa akakazigo mu lunaku lumu 2 ne batandikirawo okukola bye baagala okukola tu eyo mu kyalo baabadde bayagala kukuba yaani duli lwe baakube Komamboga lwe mutugamba era mmwe mwakube Komamboga mwakuba mu bbaala awali abantu akayumba akeesudde akaliko kamu kyalo baabadde bagenda kukuba yaani ezo mwazikoze ebyo mwabikoze nga si byakukuba wabula ku installinga fear mu bantu olw'okuba waliwo ekibagoba kyemwagala okugamba abantu bwe bakiraba munnayuganda bw'olaba ekintu kyotategeera sirika I repeat bajja kusalako emimwa nga bwe basala abakyoli b'engulu eyo Museveni yasala abakyoli b'engulu eyo bw'olaba kyotategeera sirika ebyo bye mujja ne mweyogeza ebintu bye mutamanyi bw'olaba kyotategeera sirika bo bakyenoonyezi Museveni alina ekintu kyalwana nakyo kati abazanya ground psychology abazanya psychology ayagala basookayo bakulimba ba Museveni njagala mbulire awo omutujju akakayumba yabadde agenda kuba mungi omutujju aba ayagala gye akube ekintu nga mapeera agikube ku ttaka awulira nti nnyina kyenkoze akakayumba akeesudde akali mu kibira akali mu nsiko owa ADF yabadde akakubira kirengera embuuzi mbujje n'ompunyaayo gwe kulaije ddamu amagezi bwe mubanga ebintu bibalemye mugende muwummule kyamugamba mu PDF tewaliyo omuntu mulala alina amagezi ayinza kwogerera magye oba tokyasobola kutambula kulaije gwe otiisaani gwe atasobola kugoba mbaata juuzi omwana yakugoba alina baketi akuyira amazzi n'addayo n'agenda ano n'amamalala n'akusanga ng'odduka mu bulunojje n'owa UPDF yasamira ne muli temuddamu kutumanyiira bali mu kuinstallinga fear mu bannayuganda zizo zibeerangawo oluvannyuma lw'okubeera nti Kyagulanyi Robert Ssentamu aba alangiridde okutambulako eri eggwanga Uganda bateekawo embeera nti Robert Kyagulanyi Ssentamu alina kubeera mu maka ge ye lwalangiridde okutambula n'abatujjulo balumba eggwanga Uganda baabo lwe babeera balina okutambula tewabaawo buzibu bwonna tujjukira gye buvuddeko bwe yali mu kaweefube okutalaga eggwanga Uganda twalabanga bbomu ez'enjawulo omwali ne gye baakwatira mu kyaki ya Pastor Kayanja omwali gye baakwatira mu paaka enkadde n'ebifo ebirala eby'enjawulo Kyagulanyi Robert Ssentamu yayimiriza entambula ze n'ebbomu ne zibula ne ziwulira ddala olwaleero baawulidde nti ayagala kuddamu kutambula batandise okutiisatiisa bannayuganda nti bbomu zikomawo mubeere bulindaala
balinze bulinzi kulira lunaku lwalangirira nti bweruti tutandika bbomu zitandika okutulika zino bakyakwata bukwase nga tezinnatulika ne bakulaga nti tugisanze mu kifo bwekiti nga bagitezeewo. Kyagulanyi lwaddamu okutambula eggwanga Uganda mugenda kutandika okuddamu okuwulira ku bibaluka babateeketeeke okubalaga nti Kyagulanyi Ssentamu lw'aba n'atambula abatujju bayingira eggwanga Uganda oba oli awo baagala kumumiza musu okumugaana nti tatambula ggwanga Uganda si lwakuba nti tumuwalana wabula tutaasa bulamu bwe. Bannayuganda bino bonna babiraba ate si basiru bamanyi nti lwaki omuzijja lwatambula lwaki lwatagenda kutambula tezibaawo babikola olw'okuba nti baatya nnyo. Dr. Kizza Besigye yali mu kutalaga eggwanga Uganda tewali buzibu bwonna buliwo. Muhoozi abadde atalaga eggwanga Uganda nga tewali buzibu bubeerawo. Kyagulanyi Ssentamu lwalangiridde okutambula abatujju bwe balangiridde okulumba eggwanga Uganda. Bali mu kuinstolinga fear mu bannayuganda. Nkiddamu munnayuganda bw'olaba ekintu ky'otategeera sirika ebitakwatako bireke. Muleke ebibagoba bibakwate bw'olaba genda ku makubogo. Genda makubogo. Eyo yamugenda ne mweyogeza ojja kwogera ekintu kikufuukira ekintu. Eyo nvuddeyo nti obudde bugenda. Njagala mulabe bannaddiini Mukama be yatuwa. Njagala mulabe bannaddiini ba Museveni. Bayibuli egamba tewali tafaali ligenda kusigala ku linnaalyo nga terivuunuddwa. Mu mbeera gye tulimu e Uganda ey'akazigizigi obutali bwenkanya, embeera gye tuyitamu n'akatini ke tufunyeewo akagenda kakomyawo akale mu nnyanja akasituka, bannaddiini bulijjo abeeyogeza ku nguzi. Waliwo munnaddiini aweebwa ekitiibwa ennyo, yafunye obudde obwogerako eri ensi, obwogerako eri eggwanga, n'ayogera kasasiro kuba naye yennyini kasasiro. Kasowulira omuntu atuula mu intelligence kasasiro ng'omanya. Yagenze ku lumbe n'abuuza omugole. N'agenda ku mbaga n'abuuza omusika. Wulira. Omusumba w'essaza ly'Emityana Paneswa yeemukodde obubbi bw'emmwanyi obukyasi mu bitundu bya Buganda naddala mu kiseera kino ng'ebbeeyi yaayo eri waggulu. Paneswa abadde akulembedde mmisa ey'okujjukira omujulizi Noah Muwaggali eyindidde mu maka gye yazaalibwa ku kyalo Nkazi ku Kombola y'Emmaanyi. Katulebe. Omujulizi wa Uganda Noah Muwaggali yazaalibwa ku kyalo Nkasibuku mu Kombola y'Emmaanyi Emityana. Ab'essaza ly'Ekinda Mityana baasalawo buli Sande esooka mu mwezi ogwokutaano okulamaganga mu maka ono gy'azaalwa nga mu kiseera kino waazimbwawo ekereziya eyabbulwa mu linnya lye. Bamusanga alina mayi naye bwe baabuuzanya abasumikaluwa yavaayo yagamba nti baamala okumakumakukunda abakuddemu yasobola nnyako. Abajulizi mbayigirako bingi: obwetowaze, okugumiikiriza, obuzira n'okwagala. Era nange tebyakaliriza okwegatta ku kibiina kino eky'abajulizi. N'olwaleero abakrisitu okuva mu bitundu eby'enjawulo beeyiye mu kifo kino okujjukira omujulizi ono. Akulira olukiiko lw'abeepisikoopi mu ggwanga era nga ye musumba w'essaza ly'Ekinda Mityana Anthony Siwa yakulembeddemu ekitambiro kya mmisa. Siwa avumiridde obubbi bw'emmwanyi obukyasi nnyo mu kitundu kino naddala mu kaseera kano ng'ebbeeyi yaayo eri waggulu. Mu kiseera kino ng'enguzi ekudde ejjembe mu ggwanga Uganda ng'aba gavumenti yetubba, tufunyeyo n'abatuyambako ku sanctions nti bannange Uganda kisusse, n'atayogerako yadde naaka n'alandukira ku babbi b'emmwanyi. Njagala mbule omusajja ku mutendera gwaliko oyo omukulu w'ababishopu bonna mu ggwanga Uganda Ziwa, si oyo?
ali ku international level ebizibu ebiruma bannayuganda yagambye obubbi bw'emmwanyi bususe mu Buganda kwegamba senga bukolebwako ndi Uganda ebeereeteredde Buganda ebeereeteredde nga muli mu kukuza omuntu omujulizi eyafiiririra ekintu ekyensi yonna noyogera ku bubbi bw'emmwanyi nebaza Mukama kuba basajja mmwe Mukama jabbambulaga amagandula oyo Yosuwa ali mu Zakariya sura 3 ogwambalo gwe mugulabirawo naye gwonna guddugala oyo Yosuwa saaba kabona Bayibuli beeyogerako ab'ebyambalo ebiddugala tasobola kwogera kwa mongi tasobola kwogera ku supiika kuba buli lwagendayo adda n'ekibaasa TikTok ebadde evuddeko naye ekomyewo waakiri ayiiyayiiyaayo obubbi bw'emmwanyi neyogerako awo ebintu ebitalina makulu muleme kumutegeera olunaku lw'abajulizi abaafiirira ensi yonna eddiini eggwanga lyonna abo ba Second Jesus abalamba nga tulina ekintu ekigatta eggwanga Uganda tulina ebizibu ebiri ku international level waliwo enguzi ekudde ejjembe n'otajoogerako Yosuwa genda otereeza ekyambalo kyo gwe musajja gwezziwa genda osome Zakariya essuula ey'okusatu genda osome Zakariya essuula ey'okusatu weerongoose ekigandula kyo kyonna kijjuddeko ebibaasa ebiva mu gavumenti yensonga lwaki mwogera ebyebisiru edda twewabi mama gundi yakoze ebyebisiru ziwa wakoze ebyebisiru ziwa wakoze ebyebisiru eyo intelligence kasasiro ogwo gwe mulimu gwabwe eva kutudaivatinga kutujja ku mulamwa okakasa ebizibu ebiruma Uganda sawa zino gundi bubbi bwa mmwanyi ate mwe nabapatana mwe ne Museveni waliwo abantu bennalabye naye waliwo abantu abakulu bannaye naye abantu abakulu mazima abamu ku mmwe naddala abawagira Museveni temukyalina magezi tubeesonyiwe ndaba abantu abagamba abaana batadde kabaka mu byobufuzi baagala kukozesa kabaka okuggyako gavumenti kibi ki ekyo kirimu ekyo wano bwe muba nga musunsula ensonga mujja wano ne mutusinikirako ebinnyo ne mutulaga nga Museveni bwe yabala ennyo okusinga banne yasinga bakayiira n'agenda alona kabaka n'amutwala mu nsiko Museveni n'awangula olutalo naye abantu abakulu abamu kumwe temukyalina amagezi tubeesonyiwe tugende n'abatonotono abalina amagezi nalabye basajja mivuyo abaana baagala kukozesa kabaka what's wrong Museveni yenga yamukozesa mu kinaana n'amutwala ne mu nsiko kibi ki kirimu ate nno twagala kabaka bino tuve mu by'okusaaga kabaka yazize emmere oba afenjala waliwo omukazi yasaba essaala yaŋŋamba ebigambo n'aŋŋamba wire njagala kati wano we tutuuse bwe kiba kya kabaka kibeerewo neŋŋaana naye wano we tulaga ekyo ekigambo saagala kyogera
kabaka yazize emmere anti version ziriwo nnyingi ate zonna ntuufu kuba tetumanyi waali kibi ki kabaka bwayi kabaka tatali mu byabufuzi gwe mumpe kabaka atali mu byabufuzi walola byeyo omuliro ogutayo kyogwo guba muliro mbuuza walola byeyo omuliro ogutayo kya wali owuliddeyo obutwa obutatta bwe bakugamba nti obwo obutwa buba butta ogamba otya nti kabaka si munnabyabufuzi naye mulina amagezi mu mitwe basajja mmwe ye Museveni yamukozesa ki mu 86 ye yakola ki kwegamba temukyalina amagezi tubeesonyiwe njagala kugenda mu kigambo kati saagala kulwa mu bintu bino kubanga ate ne mu kigambo ngenda ku kirimu politics bwakyo olunaku lw'olwaleero ensonga zino endala zo kanzirekeyo totuleekanira bitalina makulu Katonda waffe, Katonda wa Ibrahimu, Katonda wa Isaka, Katonda wa Yakobo, tukubaza olunaku lwaleero Mukama. Tuze wano Mukama okusoma mu kigambo kyo, okuyiga okuva mu kigambo kyo ekitukuvu, nkusaboke Mukama osomesa oyigize batabani bo ne bawala boganya ekigambo kino kibe kiramu kibale ebibala n'ebibala byakyo bibeerewo. Oluvannyuma lw'okubuulira abalala nange nneme okubatasaanira mu Kristo Yesu omwana Katonda yenze bina tusabye. Amiina. Leero ngenda kwogera ku kintu ekyokulaba omukisa mu buzibu. Bw'oba mu buzibu sooka okenenulemu nnyo chance eziri mu buzibu obwo. Waliwo ebintu bye tusoma mu Bayibuli ne mu byafaayo ebimu tubirabyeko mu bulamu buno obwa bulijjo, ebimu biri mu butabo, ebirala biri buno obwa bulijjo, ebimu biri mu Bayibuli ng'embeera gye bayitamu naffe gye tulimu kati. Naye ffe bwe tutuuka mu mbeera eno olw'okuba etuliko physically tulowooza nti bye tusoma ebyabali bye tubasomako zaali ngero za Wakayima ne Wango, naye nga nabo baabituukamu nga bali sitaaka nga bwe tuli kati, naye ne bawaako we bamalirira okulaba nga bakenenulamu akalungi mu bibi. Kati omulembe gwaffe we guba guli nga Uganda yonna efuuse ttooyi, muffe mulimu tuli njuki oba tuli nswera. His Excellency yakiyimba ne bwe sikigenda wala. Mu mbeera eri Uganda tuli njuki oba tuli nswera? Kiki kye tusobola okugyamu wano ekituyamba? Waliwo we tusobola okweweerayo? Mulimu kukuza abajulizi. Mwatandise dde okwemasaga, n'abamu batandise kati okutambula, simanyi okuva ebunagana, simanyi kuva wa, batandise okutambula bajja Namugongo. Mbuuza, mukimanyi nti abo abantu batuuka mu kiseera nga nabo balinga mmwe bwe mufeesinze Museveni? Okimanyi nti abo abasajja bamwanga baali bakambwe ennyo okusinga ne ba Museveni bano? Naye abasajja beewaayo ne bajjamu kye bajjamu olwaleero kwe kulaba nga emizikiti gijjula, kwe kulaba nga buli ssaawa ya swala tewali swala ekuyitako kuba waliwo abaakiyimiriramu. Abo tebabakukkiriza mu Uganda senga tebabakukkiriza kuyimirirawo. Mu Uganda senga temuli muzikiti, mu Uganda senga temuliimu kereziya, senga temuliimu kanisa. Mulaba Abanyarwanda bwe bazimbye amakanisa, kanisa ku kanisa. Abantu abali mu Kampala, simanyi Kawempe, Wawa, buli mita 2 waliwo ekkanisa. Naye mmwe Abanyarwanda ebintu bye babakola byo mubiraba bulungi oba temubiraba? Naye ate era buli kanisa erimu abaayo era ejjula. Bwe munaayawula eby'omuwendo omungi mu ebyo ebitagasa mujja kubanga akamwa ka Katonda, Bayibuli bw'egamba mu kitabo kya Yeremiya.
ulira ife tusobola okwewaayo olw'ensonga eziriwo kati nga bwe waliwo abeewaayo abalala tusobola okusoma obutabo obulala bwonna ne butukolera bye butukolera oli munnamawulire kuba wesoma obunnamawulire olina omunnamawulire gwe wasomako n'oyagala omubeere waliwo omuntu gwe walaba n'oyagala ofuuka oyo waliwo ebintu bye tuwulidde ne bitu-inspiring okubibeera lwaki tetunnaba kubeera inspired okukyusa gavumenti ku gavumenti ezikyusa okuva ensi eno lwe yabaawo lwaki tetubaako ebintu bye tuteeka mu nkola wakati mu buzibu obungi okimanyi buli gavumenti egendo gavumenti ezibeerawo zonna zibeera nga bulaba gavumenti ya Museveni naye kireetera bali abaagala okukyusa okumalira ne wabaawo abeewayo mu buzibu obungi ne balabamu we basobola okuyita kati tewaliiwo gavumenti eyina loopholes tewali gavumenti eyina makubo ga kugijjako mangi nga gavumenti ya Museveni ensi yonna nga twajanjulidde nti tuyina abantu baffe abaabula 18 nga abakulu mu gavumenti okuviira ddala ku Museveni ne poliisi ne gundi nga boogera nti babalina Museveni yayogera nti naabayina prime minister n'agamba nti nno ayina baalina ani Onyango poliisi n'egamba eyina beeyina ekyo kyokka kitumala okugjako Museveni weewaawo abantu 18 nga babuliddwa nga babuze gavumenti yaabwe yennyini nga yeeba gavumenti nga yeebuza abantu baayo okiyita kyakusaaga nga waliwo abantu beebadde nabo emyaka 4 obujulizi bwabula bali mu kkomera tebawozesebwa tebasalirwa tebakola ki tebalina misango naye babonaabona naye waliwo bali abaabulira ddala ate waliwo n'abawambibwa kati gavumenti etugamba ki Masaaba gwemaze naye over 2 weeks talabangako mulamuzi tavunaanibwa musango tamanyiddwa waali kati ADF kyeki ADF kyeki njawulo ki ne ADF era ADF yani ne tusigala nga tutambula ne gavumenti eyo mu buzibu obungi bwe tulimu tetusobola kulaba mu omukisa we tusobola okuyita bali nkugambye bali mu kuteesa okukuba nuupu ekigo bagenda kuleeta documentary bagenda kuleeta olumu ebintu ebyali mu meeting nga babizize eno n'eno bakulage nti wano twalina Kyagulanyi nga tuteesa ku ssente ezigenda okuva ewa Museveni tuzigabane tutya nga His Excellency alina okugenda mu defense ajjeyo omupiira agusomba aguleete mu midi agukomyewo wano ku striking line naye kigenda okubeerawo naye ate nga ne Lubongo ya naye ali mu defense kugamba ng'omupiira guli mu bokisi yaffe kati nga waliwo ne bannamawulire nabo wamma babalimba nga ne Eddie Mutwe naye ali mu kwewozaako bannange si bwe kyali naye nga waliwo engeri nnene eri UPC manyi ki kyemutya mwe mulangirira abantu bagaane bugaanyi bwe bagaana omusango gubaveeko wano musookere ku babaka ekirungi kampu ya Mpuuga eguddemu nnabe nkugambye Duli yali yatwala abantu okusooka yatwala abantu 25 n'abalala ne beeyungako kati olwaleero bw'abayita mu miitingi zaabwe bajja 4 onulefo nupu nemala erangira nti muve mu parliament bajja ku pretendinga bajja kuvaayo olw'okuba batya abantu tuleete problemu mu kampu yaabwe bwe musiga bagenda baleetera omupiira bannange